jako akawuwo. Abatuuze ku kyalo Namubiru mu disitulikiti y'e Mukono baguddemu entiisa abantu abatannaba kutegeerekeka bwe bakkakkanye ku muvubuka ne bamukuba emiggo egimuviiriddeko okukkirira ezzira kumwa. Okusinziira ku bamu ku batuuze ku kitundu kino be twogeddeko nabo batunnyonnyodde engeri omuvubuka ono gye yattiddwamu nga bagambye nti wabaddewo abantu abadde bamuwondera bwe batyo ne bamukuba okutuusa lwe bamusse ate oluvannyuma omulambo gwe ne baguzizika mu kibira era nga bano olumaze okukola ekikolwa kino ne bamalamu omusubi era nga bano tebannaba kutegeerekeka ate nga n'omufu naye talina bimwogerako. Ne bamukuba embigo bamukubye emisekuzo n'afa. Babaddeko basatu nanyini boda bamusse naye babamu ku bagoba ba bodaboda be twogeddeko nabo batunnyonnyodde okusoomoozebwa kwe bayitamu bwe batyo ne bavumira ekikolwa ekyakoleddwa eky'okutwalira amateeka mu ngalo. Naye munaatusonyiwa tufumirira nnyo bannaffe abakoze ekikolwa ekyo okukwatira amateeka mu ngalo si kirungi, naye obubbi bwa boda buyitiridde e Mukono. Ensonga eva ku bano abantu abatalina amasiteegi wanene e Mukono. Muntu waba alina stage tasobola okukola ekikolwa ekyo abantu kye bakola. N'omuze gw'abalubyanza bangi naddala ku Bugerere Road, Kampala Road, Jinja Road batumazeeko emirembe. Kitegeeza Lubyanza yajja mukolako emize mingi ate ajja kusigala avumaganya ekifo ekyo wamujje. Akulira abagoba ba bodaboda mu kibuga ky'e Mukono, Sulaiman Kiwanuka, alaze obwennyamivu olw'obubbi obususse mu kibuga kino eky'e Mukono bw'atyo n'alabula abantu abakozesa bodaboda okwerinda abanyazi bano. Tukkiriziganya na kyakutwalira amateeka mu ngalo bw'abasajja abanyakula obusawo munaddala ku bodaboda nga beeyambisa pikipiki buyitiridde. Abantu abava mu bitundu ebirala okujja okukolera mu kibuga Mukono batukoze akabi kanene. Kubanga omwana alina stage tasobola kwetaba mu bikolwa bya bubbi bifanakanako bwe bityo kubanga abamanyiddwa gye yava okujja okukolera mu kibuga Mukono. Naye kati abakola ebikolwa ebyo mwana wattu tebabaako ma stage akolera buli wasanze. Tukubiriza abatambulira ku bodaboda nti mulinnye pikipiki eziri ku masiteegi. Ssaabawandiisi w'abagoba ba bodaboda mu Greater Mukono Deo Mutebi avumiridde ekikolwa ekikoleddwa eky'okutta omuntu ateeberezebwa okubeera omubbi kyagambye nti kikyamu era nga kizibikira obujulizi ate ekiwa ababbi abalala omukisa okwongera okwegazaanya bw'atyo n'asaba abantu okolagana n'ebitongole ebivunaanyizibwa ku by'ebyokwerinda basobole okumalawo obubbi obukudde ejjembe mu kitundu kino eky'e Mukono. So enkola entuufu yandibadde nti wandibaddewo okwata omuntu ng'oyo n'asobola okwogera ababbi banne babba nabo, naye otwalira amateeka mu ngalo kulemesa security naffe abakulembeze otutuuka ku kibondo ky'ababbi. So nkubira omulanga ababodaboda bonna mu Mukono district n'emirirwano wabawo omuntu gwe mwekengedde nga mubbi tutemye ku bannaffe betwala nabo ab'ebyokwerinda tusobole okwongera okunoonyereza okukwata ababbi abawerako, naye tuttako omu mu ngeri yogamba nti ekkooti eyaffe etulirawo omumwa gwo tuguwonye olusinze n'okutta omuntu atalina musango. Oluvannyuma poliisi okuva e Mukono etuuse mu kifo abadde ensasagge eno n'eggyawo omulambo ne gutwalibwa mu ddwaliro ly'e Kawolo nga n'okunoonyeza bwe kugenda mu maaso wabula nga kiteeberezebwa nti omugenzi yalibanga mutuuze w'e Mayuge okusinziira ku bamu ku batuuze abatayagadde kulabikira mu kamera zaffe nga bano bagamba nti bawulidde abakoze ekikolwa kino nga boogera nti omugenzi mutuuze w'e Mayuge mu bitundu eby'e Busoga. Patrice Kyewalabye yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Yakusaba tugezengako okusooka okunoonyereza na kutekinga action yonna.